Ekizimbe kino byali bibiina abayizi mwe bali basomera ku ssomero Kibuuka Memorial MPG kyokka gye buvuddeko kyatikkulwako akasolya olwa namutikwa w'enkuba. Kati ebibiina ebitamala omujjuzo gw'abayizi obutaba n'amazzi n'ebizibu ebirala bingi bye bizuuliddwa abavunaanyizibwa ku byenjigiriza MPG n'ab'Obwakabaka bwe babadde mu kulambula amasomero ag'enjawulo. Mustafa Namfumba atwala ebyenjigiriza atubuulidde nti mu kulambula amasomero kuno bakizudde nti amasomero gonna aga gavumenti n'ag'obwannannyini galina okusoomooza okw'amaanyi okwetaagisa okutereeza. Abazadde bafuba naye olumu balemwa ate eriyo n'ebye tusanga ng'amasomero galina we gaviiridde ku mulamwa olw'okuba nti ennondoola oluusi eremala, naye twebaza Ssaabasajja olw'omulimu guno ogukolebwa ate okumira gwa nnakyewa. Tulina bingi bye tulabye tusobola okukwasiza awamu, tulabye nga tusobola okuyamba abazadde okubazza ku mulamwa ne ba stakeholders abalala, tube nga mu nkiiko tuba ffenna olw'okujjukizaganyanga obuvunaanyizibwa obw'enjawulo tulina okukola. Ensonga y'omujjuzo gw'abayizi n'amazzi amayonjo byetaaga okutunulwamu ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Era mu kulambula kuno kizuuliddwa nti amasomero agasinga kaabuyonjo ze beekubya mpi nga n'awamu basanze abasomesa bakozesa kaabuyonjo ze zimu n'abayizi ekintu eky'obulabe. Ekisooka kinirengisa abaana abasoma. Omwana tayinza kusanga musomesa ate naye n'ayingira alina olulinda naye abaana basoma. Ekyokubiri n'abasomesa abeereyo ng'atya nti omwana ayinza okujja obudde bwonna abaana si bampisa. Kati Musa Bukenya kansala atwala ebyenjigiriza atubulidde nti ensonga ya kaabuyonjo yatuuka dda mu ofiisi yaabwe nga balina essuubi nti omwaka gw'ebyensimbi guno kino kigenda kusoosowazibwa. Beetaaga ttoyi ey'abasomesa, beetaaga ntoyi ey'abaana abawala. Naye tujja kusobola okulaba nga tuprosesinga at least ne tunasooka obbawako ttoyi etemu naye nga najjebe nga emergency. Era komiti egenda okutuula omwezi guno nga ogutandika ogw'omusanvu mu financial year ejja tugenda kubeera nga tuprosesinga toyireti Kibuuka tubaye toyireti nga tuyiya n'endala ejja tugenda okubawa ey'abasomesa. Abakulembeze mu disitulikiti basabye gavumenti ebeeko kyekola okusobola okugonjoola ebizibu bino. Singa waliwo obuyambi bwonna obusobola okutuweebwa ekizimbe ekyo ne kikolebwako, osanga omuwendo gw'abaana abangi mu bibiina gunaakendeera ne baawulwamu okusobola okusoma obulungi. Nga mu masomero g'Obwakabaka ne ga secondary senga gavumenti atufuniddeyo naffe ku basalizi. Waliwo ne wana abalala abeetaaga okuyambako. Somesa omuntu asobola kubanga asomesa classes 5 olunaku ate n'asomesa subjects ezisukka mu emu, kiba kizibu nnyo. So tusaba gavumenti eyongere ku nnamba y'abasomesa. Yombaka Teddy Nambooze akubidde abazadde omulanga okufuba okulaba ng'abaana baabwe bafuna ekyokulya olwo lwe banaasobola okussaayo omutima mu bibiina. Mmanyi tekitegeeza nammwe abazadde mukimanyi enjala kyeri mu ggwe kennyini ng'omuntu. Tubeera bubeezi ku nnyimbe ne balwawo okuleeta emmere ne mutabuka. Naye enkola ey'okutwala omwana ku ssomero ng'atalidde. Amasomero agalambuddwa kubaddeko Kibuuka Memorial, Mpigi Womeya, St. Kizito, Golden Bell ne Heritage Primary School Mpigi.